nga kaweefube okunoonya akalulu kyakwajja walabiseewo embeera ey'okuzuula emirimu gya gavumenti ekyatambula bulungi mu bitundu ebitali bimu. Ebifo ng'amalwaliro bizuuliddwa nga biri mu mbeera embi nnyo ddala ng'abatuuze mu bitundu ebyo abamu baalekera dda okukozesa ebifo ebyo. Ekimu ku bino ly'eddwaliro lya Abimu Health Center nga lisangibwa mu kitundu ky'e Karamoja ng'eno jjo ly'abalamu muna FDC Dr. Kiza Besigye yazudde embeera ekaabya mu ddwaliro lino. Lubaate luli lutyo nga ne munnakisinde ekya Go Forward Amambabazi agenze mu ddwaliro ly'e Kabale. Wabula ye abakuumaddembe tebaamuganyizza wadde kulinnya ekigere kimu bwe kiti mu kifo kino anti baamusenzezza luti. Yeno avuganya ku ntebe y'omu ku kaada y'obwannamunigina Professor Venantius Balyamuleeba wano wasinzidde n'alumba ab'obuyinza okugaana abantu bano okulambula ebifo bino ebigasa abantu bonna okutwalira wamu. Professor Balyamuleeba agamba nti si kya bwenkanya okugaana abakulembeze okulambula ebifo bino eby'olukale kubanga buvunaanyizibwa bwabwe okutereeza embeera ng'eno. Kubanga nga candidates twagala kumanya kiki twagala kukyeringa nga ojjako nga president, so nze ndowooza bakkirize candidates bonna bavisitinge ebicweka bino ebitundu byonna ebyagala kuvisitinga. Omanyi gavumenti lwakestopinga abantu kutagenda mu malwaliro gaffe because amalwaliro gaffe gafa dda nako gali sick gagala treatment, tewaliyo mibazi, tewaliyo basawo, tewaliyo ddagala teririyo ate ne theatres ziri dilapidated ebyo byonna. Professor Balyamuleeba era asekeredde abo bonna abeesimbyewo ku ntebe y'obukulembeze naye nga balowooza nti okubeera n'abantu abangi ku nkuŋŋaana kwe kuwangula akalulu n'agamba nti ekyo tekibeeyibaaza. Abo candidates abalonzi olaba nga batwala ku rallies bawa bribes ne bakuwa $1,150 ne bakuteeka mu motoka kugenda ku rallies ate byetuvumirira tugamba munange bintu bya bribes tubigireko ddala. Professor Balyamuleeba avumiridde ekibba ttaka ekikudde ejjembe koona ebikolwa by'enguzi. Ono era alambuludde enteekateeka gy'alina okukendeeza ku bbula ly'emirimu mu Uganda okusingira ddala mu bavubuka. So nabawadde pulaani ne mbagamba nze nina pulaani egenda kuleetako emirimu mu ggwanga lyaffe. Ekirala balaba nga tuwa support Abannayuganda abayagala kubeera mu commercial farming bengeri mu commercial farming ate bayivulinga Abannayuganda. Ono ategeezezza nti kaakano amaliriza okutalaga disitulikiti eziwera ddala 41 nga mu zino akubyemu enkuŋŋaana eziwera 112 bw'ati enkya agenda kweyongerayo mu maaso ne kampeyini ze mu bitundu by'ebuvanjuba ng'atandikira mu disitulikiti y'e Namayingo, Tororo, Butalejja, Budaka, Namutumba, ssaako n'awalala. Joyce Namitala, WBS TV, Kampala.